Ekkuba eryokubiri abalengera n'agamba wana abayala bali batya n'alyoka abakasukamu enkoko ensiike neewunya akawoowo awo ze sente oli yanugampulira akantu bagabirawa Okay, olunaku olwaleero ekitongole ekya Uganda Police akivuddeyo nekyegaana ebyokukwata nekisiba oba ebyokuwamba munakibiina kya NUP amanyikiddwako nga Kimera Ibrahim. Ono nno yakwatibwa ennaku 2 eziyiseeko emabega abakuuma ddembe wabula nga newe tuukidde olunaku luno olwaleero nga teri amanyiwa oba olyawo gye bagenda maaso n'okubeera nga bamutwala. Kale nno olunaku olwaleero nga bwe nkugambyeko anti ekitongole ekya Uganda Police nga kiyita mu mwogezi gwakyo akivuddeyo nekyegaana ebyokubeera nga akyawamba era nekibuzaawo munakibiina kya NUP. Kale nno era olunaku olwaleero bannabuddu nga bakulembeddwamu munakibiina kya National Unity Platform amanyikiddwako nga Honorable Moses Kibuuka Ssaalongo abatadde gavumenti ya Mwami Museveni ku nninga okuyimbula munnankyukakyuka Kimera Ibrahim. Ono amanyiddwa nga miguna byonna tubiina olunaku luno olwaleero. Songa ate njagala nkujjekaawo ankutwale mu mawulire amala ge tugenda okubeera nga tutunuulira ayogogenda mu maaso n'okubeera nga wekkaanya ye Dr. Jose Chameleone. Olunaku olwaleero we buzibidde nga mutaka mu ggwanga lino erya Uganda ku mayiro 9 eza Buganda. Ono nno ava mu ggwanga erya Amerika gyamaze kumpi emyezi egisobera ddala 4 ng'ali eyo afuna obujjanjabi obw'ekikugu. Byonna atugenda kubeera nga tubitunuulira. So nga njagala nkujjekaawo ate era nkutwale mu mawulire gaffe amalala ge tuyina olunaku luno olwaleero. Oyo gwogenda mu maaso n'okubeera nga wekkaanya essaawa zino yaliko omuduumizi wa Uganda Police si mulala wabula ye Gen.Kayihura avuddeyo n'asanyukira olw'ebyo bye baakola. Obolyawo avuddeyo anasanyuka ekyokumujjukira olw'ebyo bye yakola okulaba nti emirembe giddamu okubukaala eri mu West Nile. Ono agamba nti omulimu tegwali mwangu mu mwaka ogwa 1998 nga Museveni bwe yamulagira okubeera nga addamu okubeera nga abatereza emirembe mu kitundu ekyo ekya West Nile. Byonna atugenda kubeera nga tubitunuulira. Asonga ate mu malala ge tuyina era olunaku luno olwaleero njagala tusobole okubeera nga oboolyawo atutaguluzaako ku bigere atugendeko wali eri mu ggwanga erya Tanzania. Amawulire agali eyo nga bwe guli wano anti munakibiina obolyawo wano Dr. Kizza Besigye agenda maaso n'okubeera nga ali emabega w'emitayimbwa ku musango ogugambibwa nti yalya mu nsi olukwe. Kale nno bwe guli bwe gutyo era bwe kiri ne mu ggwanga liri erya Tanzania nabo bagamba nti ono akulira oludda oluwabula gavumenti munda mu ggwanga erya Tanzania. Kale nno atagenda kubeera nga yeesimbawo mu kalulu ka bonna akabindabinda omwaka ogujja wali eri mu ggwanga erya Tanzania. Musajja mukulu ono naye emisango gyaliko akuliko oboolyawo egy'okukuma omuliro mu bantu assaako n'okulya mu nsi ye olukwe. Byonna atugenda kubeera nga tubitunuulira olunaku luno olwaleero omanye naki ekituufu ekiri emabega w'omusango gwe. So nga ate era ge tulina olunaku luno olwaleero tuyinamu minisita w'abaana nno si mulala wabula ye Balamu ow'ekisaati ekimu. Olunaku olwaleero avuddeyo n'ategeeza anti famire ya mwami Kyagulanyi yawunga era mutabani wa Nyanzi bagenda kumuwa sapoti. Tuula okalire olabe obusirusiru n'obugwagwa bwa musajja mukulu Balamu. Byonna bye tugenda okubeera nga tutunuulira. Akatusooke tuveeko wano then oluvannyuma anzije ate nkomewo oboolyawo tweyongereyo. Okay, nkwanizaako gwena akyekomedde ku mukutu guno oli ku DP TV Uganda
nkakasa tokoze insobi okubeera nga wekumidde ku mukutu guno byonna atugenda kubeera nga tubikuwa ate era naawe ojjemu oba oliawo ekyokuyiga gwe nanga otwegaseko olunaku luno olwaleero angenda kusaba mukwano asubscribinga ate era gwe wenna omukadde gwe tuzenga tutambula naawe emabega angenda kujjukiza nti mukwano atuweere video yaffe eno like jjukira buli wotuweera video yaffe eno like akigiyambako oba oliawo okutuuka ku muntu omulala yeetaaga okubeera nga afuna information eno kale nno anzikiriza tweyongereyo gwe wenna alina kyoteesa oba kyowabula ngenda kusaba mukwano genda wansi mu comment section okituteereyo atugenda kubeera nga tukikuddamu mu kaseera mpaawo kaaga akansoke nkuwe musajja mukulu ono andyoke ate nzije nkuwe okay chile oyitugenda mu support bana mu chachile oyitugenda mu supporting okulaba nti anonula family yawunga family yava ku line so twagala oyo mwana Churchill is a talented young man, very intelligent. I want Churchill, government will support Churchill to liberate the family which is lost. The family is lost, the family is disorganized, but Churchill is going to make the family better. A clap for Churchill. Simanyi president yabagambye ki? President yabagambye ki? Waba president yabagambye nti yazifulumiza ye boss wabazi bawadde bazirye abasobola okuzinywemu bazinywemu ba MP bazinywemu baweko n'abataka kati omubaka wo wajja ku kyalo mugambe bakuwadde 10 tuwe tulinaffe tuliyeko mulye what is wrong with that bona balidde actually tewali opposition atafunye sente bona bafunye naye wano ebyokwegaana bagezaako okwerongoosa nti balidde bona balidde buli atula mu palamenti yalidde okusinziira ku byenasegeddeko bajja olusenyo nyalina bwe yabadde abigamba nti abasajja baatulisiza sente ate ne lusayininga n'okusayininga nejowero byonna abyogera naye nga yeerabidde nti ensi eno ekunguza muliro naye ekisanyusa nti omuntu gwali mu praisinga essaawa zino oba gwali mu kutendereza ava mu Kyagulanyi family wabula tava mu Kaguta family anjagala tubeere nga tumuvaako kubanga oyo yebbalamu owaddala tetulina kyamaanyi oba oliawo kyetuyinza kumusuubiramu omutwe bwe gutyo bwe gwakula kale nno anjagala nkujjekaawo wamma noggwe nsooke nkwongereyo mu bigambo ebirala oba oliawo mu mawulire amala ge tulina olunaku luno olwaleero naye ndowooza katusooke tujjewo gano gennyini yes oyo gwogenda maaso n'okubeera nga wekkaanya ye mukulu amanyikiddwako nga Dr. Jose Chameleon olunaku olwaleero abadde mutaka wano mu ggwanga Uganda okuvaako wali eri mu ggwanga erya America gyabadde amaze ebbanga ng'oba oliawo agenda maaso n'okubeera nga afuna obujjanjabi obw'ekikugu obw'enjawulo. Dr. Jose Chameleon yasimbudde olunaku olw'eggulo era leero ku makya abadde mutaka wano munda mu ggwanga erya Uganda. Kale nno ayaniriziddwa abantu ab'enjawulo ng'oba oliawo bamukulisaayo asaako oba oliawo n'okumusaasira. Ajjukira nti emabegakaawo waliwo n'omuyimbi amanyikiddwako nga Reggie yateekawo oba oliawo okumusondera akawumbi kalamba naye tetumanyi oba katuuseewa nze naawe tujja kudda tubikutegeeze naye nga we nkugambyeko nti avuddeyo munda mu ggwanga erya America gy'abadde amaze ebbanga ng'agenda mu maaso n'okubeera nga afuna obujjanjabi obw'ekikugu. Yosefu Mayanja bwatyo bwalabise nga akomyewo wano ku butaka mu ggwanga erya Uganda. Ono ayaniriziddwa enkuyanja y'abawagizi nga kwoteeka n'abayimbi ab'enjawulo abamukimyeko wali eri ku kisaawe Entebbe era ne balabika nti bamukulisaayo wabula nga gali mu nkuubo galaga nti ono obujjanjabi bwabaddeko yatandise dda okubeera nga amisinga omukyala Juliet.
zawedde sijja kubigenda nnyo naye nga Chameleone ono yagenda munda mu ggwanga erya America mwezi gwali gwa December embeera ye teyali nnungi kale neeyo gyabadde akulungudde emyezi egiwerako ena bwatyo olunaku lwaleero nkugambye nti mutaka wano munda mu ggwanga ya Uganda. I'm back because I was agambye okusinziira ku Dr. Jose Chameleone agambye nti kati akomyewo ku butaka wabula yali yava ku butaka olw'obugonvu olw'obugonvu kale ajaga tumuveeko tetugenda kubeera nga tumulwako akasita ogategedde ulane kano kakulu nako kakulu kati njagala ombulire gwe omulabi wa DPTV Uganda eno salute ki oluvannyuma lw'okubeera nga n'ekyo nakyo okitegedde kale nno njagala nsobole okubeera nga nkwongera olunaku lwaleero omubaka akiikirira ebitundu eby'Emityana oyo nno nga si mulala waziira ye musajja mukulu amanyikiddwako nga Honorable Francis Zaake olunaku lwaleero avuddeyo n'agamba nti omuntu eyalidde oba omulaba n'ebikolwa bye wamma nno gwe bibeera byeraga so Honorable soko jesa kuwanda bigambo mukamwa ganye nabo befula abegana kati nabo basayininge ibwo banga bente yalidde basayininge mbona bako nale mwena na sayininga list ya mweno tesosola NRM bat opposition bonna basayininge naba independent kwe bali abasayininze neteli wenale masola kusayininga kuba bazegana bagamba tewali sente zagabiddwa era wowulira omuntu opposition yena inanga akugati wali sente yagabiddwa omanyo yoyo mukubaziridde nze nkuwe ebyokulabirako mugenda mwabagala okumanya baani abalidde sente womanyira omuntu kasabanga bomubuuza tayogera bwayogera agamba yetazimanyiiko agamba tebiri ebyo si bituufu bya bulimba abamawulire bakuba chemical ngomanya bituufu era kyova olaba ne mwai Museveni olwaliro bwavuddeyo n'ekiwandiiko tavuddeyo na alidde kuba bene mbeganye nabo befula abegana kati nabo basayininge ibwo banga olwaliro bwavuddeyo n'ekiwandiiko tavuddeyo alidde kuba bene mbeganye nabo befula abegana kati nabo basayininge ibwo banga bene yalidde basayininge mbona bako nale mwena na sayininga list ya mweno tesosola NRM bat opposition bonna basayininge naba independent kwe bali abasayininze neteli wenale masola kusayininga kuba bazegana bagamba eyaliko omuduumizi wa Uganda Police omukulu gwolaba ku screen yo Gen.Kayihura avuddeyo anasanyukira ekyokumujjukira olw'ebyo byakola okulaba nti emirembe giddamu okubukaala mu West Nile. Onagamba nti omulimu tegwali mwangu mu mwaka ogwa 1998 President Museveni bwe yamulagira okubeera nga yenyigira mu kulaba nti bazza emirembe mu kitundu ekyo. Ono ayongeddeko nti musanyufu okulaba nga bamwaniriza oluvannyuma lw'emyaka ng'omwana ono abadde amaze emyaka nga tagenda kaawo mu Western Nile naye olunaku lwaleero asobodde okubeera nga addayo. Jjukira kino kiddiridde lw'amawulire agazinga gatambula nga naye kennyini yavaayo ku mukutu gwe oba olyawo n'alaga obutali bumativu nti ku bye nakolera Uganda Police temuyinza dde okubeera nga mumpita ku mukolo omutongole ogwa Uganda Police. Nyiza okuba nga oba olyawo asaasavinga bulungi kimala. So yali
obolyawo yemulugunya ng'asaba okuddibwamu. Olunaku olwaleero yayitiddwa okubeera nga abeerayo mu bitundu ebya West Nile. So gyabadde emyaka 23 okuvya ddala bwe bamupointinga ku mulimu ogwo ogw'okubeera nga y'omu ku abo abagenda okubeera nga bagenda okuzza emirembe mu kitundu ekyo ekya West Nile. So yaliko omuduumizi wa poliisi Gen.Kayihura. Naye nga njagala nkuggyekaawo ate nkwongereyo olunaku luno olwaleero amawulire amala ge tulina olunaku lwaleero nga bw'omanyi nti era tegasanyusa yadde n'akamu n'akeddagala n'ettondo agwogenda maaso n'okubeera nga olengera munnakibiina kya National Unity Platform omukulu amanyikiddwako nga Miguna oba amanya ge agaddala ye Kimera Ibrahim. Olunaku olwaleero ekitongole ekya Uganda Police nga kiyita mu mwogezi waakyo amanyikiddwako nga Roshoke akivuddeyo ne kitegeeza anti ebyo byonna ebigenda maaso n'okubeera nga bitambuzibwa ku mitimbagano egy'enjawulo anti baawamba era ne babuzaawo munnakibiina kya NUP amanyikiddwako nga Miguna. Omukulu ono agamba nti si bituufu, tebamulina era tebamanyi gyali. Ajjukira gye buvuddeko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yavaayo ne ku mikutu gye egy'enjawulo anaategeeza nti munnaffe aba comrade munnaffe Kimera Ibrahim yagenda maaso n'okubeera nga awambibwa ab'ebyokwerinda olwo nno n'alyoka atwalibwa mu bitundu ebitannaba kubeera nga bitegeerekeka. Ate olunaku olwaleero omwogezi wa poliisi agambye bino si bituufu era nga kino kireseewo ebibuuzo ebingi anti ddala Miguna aliwa bwewanga abantu abamuwamba balina emmundu asaako ne drone ng'era bwe bajja bawamba ba comrades bulijjo ate era nga ne musajja mukulu Miguna bwe yagenda maaso n'okubeera nga awambibwa okuvira ddala walire mu kitundu ekimanyikiddwako nga kyabakuza. Ono nno olunaku olwaleero we lukeeredde nga bannabuddu nga bakulembeddwamu munnakibiina wa National Unity Platform omukulu amanyikiddwako nga Honorable Moses Kibuuka Ssaalongo ababitaddemu engatto ne bateeka gavumenti ku nninga eya mwami Museveni nga bagamba anti basaba Miguna ayimbulwe mu bunnambiro. Basaba munnankyukakyuka ono agende maaso n'okubeera nga bamuyimbula mu bunnambiro. Miguna nkugambye yawambibwa abantu bamukwata mundu gye buvuddeko mu tawuni eya Kyabakuza. Aso n'okutuusa olunaku olwaleero tukyabanja comrade waffe amanyikiddwako nga Gen. Miguna. Kale no gwe omulabi wa DPTV Uganda nzikiriza ate essaawa zino nsobole okubeera nga nkwongerayo mu mawulire amalala bwe gali gatambula. Okay, njagala tuveeko wano atugendeko mu ggwanga erimanyikiddwako nga Tanzania. Ebiri eyo nno mwana tu tebiwoomya nakabululu. Abasinga amuyinza okuba nga mubadde mulowooza nti biri Uganda yokka, wamma nno gwe bano abafuzi abali mu East African Community anyinza okugamba nti oba oliawo bonna balya mmere y'emu. Nga bwe guli wano munda mu ggwanga erya Uganda anti retired Colonel Dr. Kizza Besigye wamu n'omuyambi we Haji Obedi Lutale abagenda maaso n'okubeera nga bawera ennemba n'emisango egy'okulya mu nsi olukwe. Assaako oba oliawo n'okusangibwa n'ebyambalo oba oliawo n'ebintu ebibeera nga abirina kubeera nga bya Magye. Abwe guli ane munda mu ggwanga erya Tanzania. Olunaku olwaleero amawulire si malungi okuvaako kwoyo abadde akulira oludda oluwabula gavumenti munda mu ggwanga erya Tanzania. Omukulu oyo agogenda maaso n'okubeera nga wekkaanya amanyikiddwako nga Tundu Lisa ono nno bamusibidde mu makaage wali eri munda mu ggwanga erya Tanzania. Okay, ekibiina ky'ebyobufuzi ekisinga amaanyi wali munda mu ggwanga erya Tanzania erya Chadema apate akiwereddwa okwetaba mu kalulu ka Tanzania akabona akagenda okubaawo omwaka guno. So gwe wenna Mukama Katonda atusaasire anti ekibiina musajja mukulu kyabadde agenda maaso n'okubeera nga akulembera ekimanyikiddwako nga ekya Chadema akiwereddwa oba bakibaaninze tekigenda kubeera nga akivuganya mu kalulu ako. Kinajjukirwa anti ekibiina kino ekya Chadema kyekibadde oba oliawo akiriidinga naddala oludda oluwabula gavumenti wali munda mu ggwanga erya Tanzania. Olunaku olwaleero kiwereddwa. Kale nno omukazi agenda maaso n'okubeera nga abakulembera mukambwe n'okubeera nga
Akira Enswera yalabika ng'omukyala ajja okubeera omwangu naddala nga addidde omukulu omugenzi essaawa zino Magufuli mu bigere yasooka kubakwasa oba olyawo mukono gugonda naye ate wetuukidde olunaku olwaleero nga abafugisa omukono ogw'ekyuma. Byonna nga bwe olaba ebiri munda mu ggwanga Uganda omuli okutulugunya bannansi okubawamba asaako obaolera n'okubuzawo ba comrades abawabula gavumenti byebiri ne wali munda mu ggwanga erya Tanzania. Kale nno nkugambye olunaku olwaleero Tundu Lissu agenze maaso n'okubeera nga ekibiina kye kiwandulwa mu kalulu ka bonna agenda kubeera nga kavuganyizibwako awo munda mu ggwanga erya Tanzania. Kale no asigenda kubeera nga ansukkawo wabula okwagaliza ekiro ekirungi nkugamba nti mubeere bulungi mweraba enkya olunaku lw'enkya atusisinkane ne Sir Jimmy.